إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. tukuume obukkiriza bwaffe nga twewala nawakidhu la ilaha illa Allah, nawakidhu l'islam. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yaziteeka mu kitabo nannyonnyola annawakidhu al-ashara, ebyonoono obusiraamu bw'omuntu 10. abamanyi baffe bazze babinnyonnyola mu bitabo ebyenjawulo, tubisome okwewala ebisobola okwonoona eddiini yaffe, okwewala okuzuula mu ddiini, obutagwa mu bidaati, tukyewalire ddala. Osabenga nnyo Allah akunywereze ku busiraamu. Olaba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Aisha amunyumyako mu dduwa ze yasinga okwogeranga ennyo okusaba, naye nga Nabbi yasaba, Allahumma ya muqalliba alqulubi wal absar thabbitu qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Owange gwe Allah akyusakyusa emitima, tusaba onywereze ku ddiini busiraamu, neme okuwuguka. Duwa eri mu Qur'an, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allah obutatuwugula luvannyuma lw'okuluŋŋama. Ekyo tukisabe nnyo Allah, si kujja kutuula butuuzi mu durusu ez'enjawulo, darusu eri gindi ne tutambula, naye nga tolina kyoyongera ku busiraamu bwo, nga tolina kyoyongeddeko kikuuma imaani yo. Omuntu okuganyulwa mu durusi zino ezitambuzibwa, ezitegekebwa bamasheekhe, omulamu omukulu kukyusa bulamu bwo, kubeera nti nno olina kyeweeyongeddeko ku ddiini yo, imaani yeeseseetuse, olina kyotegedde. Darusu zino okubeera nga zirina kyezikuggyako n'okyuka, gy'emiramu emikulu egya darusu. Wenjagala okwebaliza abategesi ab'eddalasa ez'enjawulo, naddala eddalasa gye mutegese wano ekitenga, eddarusu ya Qur'ani ne Sunna. Okutegeka darusu si kyangu, ebisoomooza bibeerawo bingi. Okugifacilitatinga si kyangu, bantu banaalya ki, bantu banaasulawo batya, okutambuza abagenda okusomesa, eyo yonna challenge zidda eri abategesi b'eddalasa. Basiraamu batono nnyo abateeka ddalasa mu ssente neeyimirirawo. Ebisoomooza ebidde eri abo abagitegeka, obeerawo abazikuba amagye amavundu, abantu ne bateekamu n'amaanyi agakubira abantu amasimu, temugendayo, eyo teri kusoma, ekyo kivulu. Ebyo byonna bibeerawo mu bisoomooza mu darusu okuzitegeka. Si eno yokka, dalasa zonna ez'enjawulo zemulaba zibeera n'abantu abawugula. Ndowooza era bw'osoma ebyafaayo by'obusiraamu kikulaga. Nabbi lumu yategeka olutalo, Gazwatu Uhud, lutalo lulamba, n'afuluma ne basahaba, naye Abdullahi ibn Ubay ibn Salul n'awugula basahaba mu kkubo, abaali 100, 300 ne bivaako.
ng'abawugudde ng'abagaye nti eyo Muhammadi ayagala kututtisa bwereere. Nabagambye musooke mwetegeke muŋŋambe ntandike. Kati ebiwugula ng'abantu ffe kennyini tulemesa abantu okusoma ebyo bingi, naye abasiraamu mbakubiriza mumanye omulamwa lwaki Allah yabatonda. Allah yatutonda lwa kumusinza. Teri yajja kusobola kusinza Allah nga tasomye busiraamu. Teri yajja kutuukiriza kigendererwa kya kutondebwa kwe nga tasomye eddiini eno busiraamu. Hatta ne ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'obubaka bukka nga n'abo nga bubakkiramu nga bamanyi Oluwalabu, nga Qur'ani ekka mu lulimi lwabwe, baatuula ne basoma. Naye ate butyaffe obubaka obuli mu Qur'ani bwetaagisa okutunnyonnyolebwa abo Allah be yawa okumanya. Naye ne bali abaali ku mulembe gwa Nabbi ng'obubaka bukka mu lulimi lwabwe, baatuula ne basoma. Naye ate ffe ab'omulembe guno okusoma kwaffe kutono, abamu tukufuula kwa bivulu, abamu ne tukufuula kwa fitina. Abasiraamu tusome obusiraamu, abasiraamu tutegeere eddiini yaffe tugisome. Ate abasiraamu mubeere ekintu kimu. Ffenna tusobola obuteegattira ku ntegeera emu, naye bwe tulaba nga akiida etugatta enkulu, ekyo kye tuba twegattirako. Obusigadde buno obutonotono, obumulumulu oba busobola okubeerawo, naye kasita tunyweza al usulu, ebikolo tubinyweze, tusome eddiini yaffe, tulage amaanyi g'eddiini yaffe ey'obusiraamu. N'olw'ensonga eyo njuzaayoza abategesi abategese eddaluso eno, saba Allah abasasulemu ekisinga obulungi. Ate ne neebaza ennyo abasomi abagizzeemu mu bungi, ne mujja ne musoma. Ate ne nkubagiza abakyala abatudde waggulu ng'ate bo basitula amaloboozi, ate nga ne shariya tekkiriza mukyala kusitula ddoboozi. Ate we baba mu ddalasa ng'ate mwe basitulira amaki, kiregeeza khatarun ala khatari, ogasse waayo emyufu bbiri. N'olw'ensonga eyo abo njagala bakubagiza okubagamba nti bayinza okufiirwa empeera z'okutuula mu kifo kino, era njagala baga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenna mubakubagize mugambe mutya? Kali buli omukwata munno mu ngalo z'okusoma, omugee nti nkwagaliza okuwuliza okulungi n'okutegeera n'okukolera ku bisomesebwa. Era omugambe nti omukkuto tegukufuukira ekizibu n'osumagira. Omusomo gwe bampadde bakama bange bano ba Faisali ne banne eyankyaziza sinnamulabako, Seeka Kasimu kuba ye yankyaziza okusinga abalala mwenna. Lwaki nazze eno? Seeka Kasimu mukwano gwange nnyo. Okumanya mukwano gwange nnyo, wankubira essimu nteekayo ebirowoozo ku kyaŋŋamba. Nali mmaze okusoma Riyadu eyo
nengenda e Makka okweyongerako okusoma, ne musinkana nga asomera e Makka. Yankimanga ku hositero we nali, n'antwala mu nnyumba ye kuba yalinayo omukyala nga ye mufumbo, ne banfumbiranga emmere ey'enjawulo. Ng'ajja n'anvuga mu mmotoka ye Makka, n'antwala awaka, ne banfumbira, n'anzizaayo okumala omwaka mulamba. Kaakati oyo abeera ki? Abeera mukwano gwange. N'olw'ensonga eyo saba Allah amusasulemu ekirungi. Ekyo muyinza okuba ab'e Masaka mubadde temukimanyi, naye nkibabuulidde mukikole ki? Mukimanye. N'olw'ensonga eyo nsaba Allah ffenna atukuuma ate atuluŋŋamye, atunyweza eri ekkubo eggolokofu. Bampadde okusomesa omusomo ogukwatagana ku sunna ezikwatagana ku byombo, okwetukuza. Ngenda kutambulira ku bintu bisatu. Ekisookera ddala bayan al ahkam al khassa bidhahabi wal fidda, okunnyonnyola amateeka agakwatagana ku zaabu ne feeza. Ekyokubiri hukum isti'mal juludul maita, ennamula y'obusiraamu mu kukozesa eddiba oba amaliba g'ebyo ebifudde byokka. Ekyokusatu hukumu la akili wa shurub fi awaani al kuffar, ennamula y'obusiraamu mu kulya n'okunywa eri ebyombo by'abo abatali baki? Basiraamu. Ezo nukaatu esatu mwengenda okutambulira. Ekisookera ddala bayanu al ahkamu al khassa bidhahabi wal fidda, ennamula y'obusiraamu ku mateeka aga zaabu ne feeza. Ennamula z'obusiraamu ku zaabu ne feeza oba mu byombo ebikwatagana kwetukuza, ebimu nga bya feeza, zaabu, birina ennamula nnyingi. Ennamula ez'okwetukuza, ennamula eza zaka, ennamula mu kukozesa, engeri gye babikozesaamu ebyombo, n'ebirala bingi. Ekisookera ddala ujubu zaka fi dhahabi wal fidda idha balaga nisab, kyatteeka okutoola zaka mu zaabu ne feeza senga biba biwezezza niswabu, wa haala alayhima alhawlu, nga biiseeko omwaka mulamba. Buli muntu yenna omusiraamu alina zaabu ye gold, ng'alina fidda ye siliva, idha balaga annisaabu, senga ebyo ebibiri biweza nisaabu ekigero kya zaka, wa haala alayhima alhawlu, ne bibeera nga biiseeko omwaka, kyabwe atteeka okujjamu zaka. Wujub azzaka fi dhahabi wal fidda idha balaga annisab, senga biweza nisab kyatteeka. Niswabu kyokutandikira okuweera zaka mu gold kasita tubeera ne gulamuzi 85 eza gold.
ate bw'abeera siriva senga tuweza gulamuzi 595 awo zaka aba kakase mu siriva kasitubeera ne gulamuzi meka 595 ate golodi gulamuzi 85 senga oweza niswabu yabyo. Allah tegeeza mu Qur'ani ekitiibwa walladhina yakinizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Suratu Tauba aya 3. Abo bonna abakuŋŋaanya zaabu ne feeza siriva tuli fena bwe bamukuŋŋaanya ne batamuwaamu zaka wala yunfikunaha fi sabilillah ne babeera nga tebamuwaddeemu zaka. Wano fi sabilillah bimaana kutoolamu zaka mu kkubo lya Allah. Allah yagamba nti fabashshirhum bi'adhabin alim. Balina ebibonerezo ebikola ki ebiruma. Ekyo ne kiraga nti zaabu oli bw'aba mulina ne feeza nga mulina nga biweza niswabu nga bwenjogedde tajibu alayhima zaka, bikakataamu kubiwaamu ki zaka. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ma min sahibu dhahabin wala fidda, teri alina zaabu wadde siriva tuli fena la yuaddi minha haqqaha, nabeera nga tajjeemu zaka illa kana yawmul qiyama, kujjako nga ku lunaku olwa qiyama Allah agenda muteeka mu muliro. Bameka olwaleero abalina gold, bameka olwaleero abalina siriva naye nga tebamuwaamu zaka, ate nga ekigero ky'okuwaamu zaka kyakola ki kyatuuka. Eyo ennamula esookera ddala ku zaabu ne siriva wujubu zaka min adh-dhahabi wal-fidda, alina ekigero ekyo kyatteeka gyali okuwaamu ki okuwaamu zaka. Ekyokubiri tahrimu al-akli wash-shurb fi awani adh-dhahabi wal-fidda, kiri haramu, kyabwa haramu, tekikkirizibwa okuliira n'okunywera mu byombo ebya zaabu. Tuli fena kyabwa haramu okuliira n'okunywera mu kyombo ekirimu ki ekirimu zaabu. Essowaani n'ogiriiramu nga ya gold, n'oyambala essaawa omusajja nga bwe tugenda okulaba nga ya gold. Muve ku bino ebimasaamasa ne bagaa nti gold. Gold gwe twogerako twogera ku pure gold, si buli ekimasamasa nti abeera ki nti abeera zaabu, twogera ku pure gold. Kakati kiri haramu okuliira n'okunywera n'omuntu okubeera ng'anywa ng'akozesa ekyombo ekijjuddemu ki ekijjuddemu zaabu ne feeza. Lwaki nabbi abigaana? Illa kyerimu, ani amanyi? Lwaki nabbi agaana okukozesa ekikopo ekya zaabu n'okinywera mu kyayi? Illa kyerimu, omuntu okwetwala owaawa owaki owa waggulu.
kubanga kiba kintu kya bbeeyi, kikuleetera muli okukola ki? Okwekuza, okwekuluntaza, okwegaggawasa, ng'ewalaba Kaaluuna bwe kyamukola. N'alaba muli nga kiraasi abaavu. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagaa nti la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda, temunyweranga mu byombo, seppiti, sowaani, jiiko, ntamu. La tashrabu, temunyweranga. Eyo la nahiya, eziyiza, kyaziyizibwa. Okunywera mu byombo bya zaabu ne feeza. Wala taakulu fi safihihima, era temuliiranga mu sowaani za zaabu ne feeza. Nabbi yagamba atya sallallahu alayhi wasallam, fa innaha lahum fi dunya, ebyo si byaffe ku duniya, byabali. Walakum fil akhira, mwabakkiriza mugenda bbiriramu ku ki? Ku akhira. Abakkiriza bagenda bbiriramu ku akhira. Kati nabbi yatugaana okukozesa ebyombo ebya zaabu neki ne feeza, okubiriiramu, okubinyweramu. Tuli fena fa innaha lahum fi dunya, byabali abatali ffe ku duniya bo babikozese. Walakum fil akhira, mwabakkiriza mugenda kubeera nabyo ku ki? Ku akhira. Ekyokusatu, tahrim, kiri haram labsu dhahabi ala rijali, omusajja okwambala gold. Musajja kiri haram ku saidi ye okwambala gold, kebeere essaawa. Tuli fena takkirizibwa kwambala ekyo, kiri khasa birrijali, kuba ki? Ku basajja. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti uhilla dhahabu wal harid, Allah yakkiriza zaabu ne harid. Hariri zengoye ezaki? Eza sirika, eza harid. Li inathi ummati, eri bakyala bokka mu umma yange. Wa hurrima ala dhukuriha, Allah nakiharamisa eri abaki? Eri abasajja. Rawahu an-Nasa'i wa Ahmad, wa hadha al-hadith sahahahu ahli al-ilm. Musajja tayambala zaabu, tayambala hariri, era singa oyambala olugoye olwa hariri mu ssala, essala yebeera nfu. Kasita oyambala olugoye lisatira al-awra, n'olubikkisa obwereere bwo bwe baalagira okwekuuma nabwo mu ssala, fa salatuka batila, essala yo gwe omusajja ebeera nfu. Kubanga omusajja takkirizibwa kwambala zaabu, takkirizibwa kwambala ki? Hariri, olugoye olwa hariri. Ye siriki oyo mu luzungu, Feka Ismaila mwe bambazi. Ye siriki. Siriki ate abamu basuubira yeregeza. Legeza mukimanyi mwayambalako ku ngoye za legeza? Ffe twazambala ezigira bwe ziti, mirembe gyayitaawo. Tegerekisi. Kaakati hariri takkirizibwa, era bw'olukozesa mu ssala, essala ebeera ki? Ebeera nfu, kubanga lw'okozesezza fi satiri al-awra, mu kubikka obwereere bwaki? Ate bw'olwambala obwambazi nga si ssala, fa innaka athim, ofuna omuki? Omusango, kubanga lwaziyizibwa ku basajja olukola ki? Okulwambala. Namba 4,
ibahatu dhahabi walfidda linnisai fi zina. Omukyala ye yakkirizibwa okwambala zaabu ne feeza fi zina, mu kwewunda. Omukyala yakkirizibwa okwewunda ne zaabu ne feeza, naddira hearing eno nga ya gold, necklace nga ya gold, ayambadde essaawa nga ya gold. Era abasajja abali wano mbegayirira, bw'obanga osobodde nga Allah akuwadde ku busobozi, yambazaako ku mukyalawo yeetone ne zaabu. Omukono guliko ebikomo, naye omukyala n'abeera n'omukono gulinga gugwera, tekuliiko wadde ziina. Kono ate gulinga gwa musajja. Mwambazeeko ku bikomo. Bw'oba osobodde amaanyi ga golodi, mugulire ki? Gold. Abeere ne pini, necklace nga ya gold. Kugamba agenda okugira bw'ati ensingo nga naawe olaba ennyuma nga kyekyo, naye n'abeera n'ensingo era eringa yo. Temulimu wadde ekyokwewunda. Zayyinu nisaakum bidhahabi walfidda, muwunde bakyala bammwe ne zaabu ne feeza. Gulira empeta, gulira obukomo. Kale oba tolina maanyi ga golodi, mugulire ebikola ki? Ebifaanana ekyo, asobole okufuna ku ziina, kuba ekyo kyakkirizibwa. Naye tuwooza kimu, abakyala batwewundire, bakyala b'ennaku zino tebeefaako gwe omufuddeko, bimugulire. Ntegerekisi, muwunde bakyala bammwe ne zaabu neki. Tevolaba bba abaswayiri bw'oba omuwoowa bye bakusaba. Ani wano yawasaako ku muswayiri? Sibaawo nga ndi bw'omu. Muwasa bannakacwa bannammwe. Okay, katugende mu maaso. Kaakati ibahatu dhahabi walfidda linnisai fi zina. Omukyala yakkirizibwa okwambala zaabu ne feeza liziina mu mbeera ey'okukola ki? Ey'okwewunda. Fadallat al-ahadith, hadisi ne zijja ala jawaazi tahalli nisaa'i bidhahabi walfidda. Mukyala akkirizibwa okwambala zaabu ne feeza maa wujubi zaka inda man yara dhalik min ahli al-ilm. Amanyi abamu balaba, buno muwulirize nnyo bulungi abakyala. Omukyala yenna alina gold ow'okwewunda. Abamanyi abamu balaba nti bw'obeera naye omuwaamu ki? Zaka kasita omwaka gukola ki? Guyitako. Abamanyi abamu ne bagamba nti bw'abeera nga waziina taweebwamu ki? Zaka. Olina empeta za goldi, olina necklace, olina gundi, hearing, olina pini ey'omu nnyindo nga yina gold. Abakyala gye bali nga balina goldi oyo afaanana bw'atyo. Kati dallat al-ahadith ala jawazi tahalli nisa bidhahabi walfidda ma wujubi zaka inda man yara dhalika min ahli al-ilm. Amanyi abamu abalaba nti bw'oba olina zaabu afaanana bw'atyo omukyala okkirizibwa muwaamu ki? Zaka. Tuli fenna kino kiraga nti omukyala yakkirizibwa okukozesa zaabu mu mbeera ey'okukola ki? Ey'okwewunda. Ensonga endala, tahrimu bai'u dhahabi bidhahabi aw alfidda bifidda ma'a tafadul. Kiri haramu omuntu okutunda gold ng'atunda aguza munne era gold oba zaabu ku zaabu
nga tebyenkana mu bipimo kubanga mubeera mu riba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti adhahabu bidhahabi walfidda bilfidda mithlan bimithli, birina okubanga bikola ki? Nga byenkana fil wazni, mu bipimo. So si bino ngenda kuwa akataasa ak'ebijanjaalo ebya Nambaale osige ononzirizaamu endebe y'ebijanjaalo. Awo wabeerawo ki? Wabeerawo riba. Riba eri ludda waawa, ani agirengedde? Lwaki waliwo riba? Tebyenkana. Kali kataasa ate gwe akuwaddemu ki? Ndebe. Adamu tafadul. Kalina omuntu atunda zaabu n'otwala ogule zaabu ng'oli alina zaabu, alina okuba nga akola ki? Nga yenkanankana. Ne siriva bw'atyo. Tuli ffenna sawaan bisawa, byonna birina okuba nga byenkana. Yadan biyad, akakwakuliza ak'okubiri, yadan biyad, hand in what? In hand, mukono kuki? So sireeta genda onookola ki? Onodda. Faman zaada aw istazaada fakad arba. Nabbi yagamba nti yenna ayongera ku ekyo aba agudde mu riba. Kasita otunda ekikola ki? Ekisukkawo oba n'osaba ekisukka ku ekyo, oba ogudde mu ki? Oba ogudde mu riba. Tuli ffenna Nabbi Muhammad hadisi ya Ubada bin Samit radiyallahu anhu yagamba fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, bwe mutunda ebyawukana nga byawukanye, ono zaabu si ki? Si zaabu, fabi'u kaifa shi'tum, mutunde nga mba mukoze ki? Idha kana yadan biyad, naye bishart, mukono ku ki? Mukono ku mukono. Mukono ku mukono. Tuli ffenna songa endala jawaazu ittikhadhu al-unf aw as-sin min adh-dhahabi inda al-haja. Senga wabeerawo obwetaavu, omuntu n'avaamu erinnyo, akkirizibwa okuteeka erinnya eryavuddemu nga lyaki? Nga lya gold inda al-haja. Senga wabeerawo obuki? Awo inda darura, oba senga wabeerawo naakola ntya? Darura ne haja byanjawulo. Haja bwe bwetaavu, darura nemeredde okufuna ekikola ki? Naye kino kyekikola ki? Kyekiriwo. Ntegerekisi bintu ebyo byanjawulo mu byawule, bitera nnyo tusuula awabi. Haja kirala ne darura kiki? Haja bubeera bwetaavu, ate darura kumala kukola ki? Kulemererwa, kubulwa, noonyeza ekyokulya kibuze, ngenda kuzikirira. Naye kyendabye, tuli ffenna, yennyama ya wano ku kkubo ly'evviira, oba ntegerekisi, yokka yeekola ki? Gyendaba lya. Naye ate haja kati essaawa zino oyinza ogiyitako, amalusu ne gakola ki? Yoga naye abantu bano bawoomerwa, nfunye obuki? Obwetaavu, awo tolya. Oba bitegerekisi. Haja kirala ne darura kirala. Darura omala kulemererwa, haja buba buki? Akati obusiraamu bwakkiriza omuntu bw'aba n'ennyindo
nga yakutukako bw'aba n'erinnyo nga lyavaamu akkirizibwa okuzibikira ennyindo ye ne gold, akkirizibwa okuzibikira eddibu lye n'erinnyo lyaki erya gold. oba ntegerekisi. thabata anna nabiya sallallahu alaihi wasallam, nabbi yakkiriza li arfajat bun saad radiyallahu anhu an yattakhidha unfam min dhahabin, yamukkiriza annyindo ye n'agiteekeko ki zaabu ba'dama usiba unfuhu fi lkitaali, bwe bagenda mu lutalo ennyindo ye ne bagigira neefuna obuki obuzibu, yamukkiriza. kyekiringa era bwolaba omukyala addidde pini ey'omu nnyindo nga ya golodi n'agiteeka wano, kikiri mbwa haramu. kale ekikkirizibwa inda alhaja, ntegerekisi omuntu afunye obuzibu n'ennyindo. ennyindo nno lwaki boogera nnyo ku nnyindo wano? ennyindo kintu kikulu ku bulamu bw'omuntu, ku ndabika ye. ebulaba abamanyi b'olususu bagamba nti ennyindo eno epulizentinga ebyute y'omuntu ebitundu 85 ku 100. wenyagala okubemu ekifaananyi omuntu nga tagirina, aba atunula ati nga yonna tewali wano, nga tewali. ennyindo kikulu. ennyindo kiki kikulu, okubanga erabika bulungi nga nnungi, ogiyonja. ne bw'oba otunuliranga omukyala gitunulengako nnyo okusobola okumuserekitinga, kubanga ako katiba kakulu eri abaki. naye n'olonda omukyala ennyindo, kano akatuli akamu kajera kati tekaliimu yadde eno saidi kikulu. ennyindo ntegerekisi. Seeka Ismail, ndi mukutendeka ng'okyalina embavu eziwasa, ffe twavaako kaakati. ekyo kikulu. erinnyo likkirizibwa okukola ki? okuziba, newankubadde ozibisa ki? gold. tuli ffenna basiraamu, kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi eri mu Abu Dawuda ne Tirmidhi, nabbi yakkiriza basahaba abaali bafunye obuzibu mu kulwanagana ng'ennyindo zaabwe zifunye ekiki ekizibu, okukozesa ki? okukozesa gold zaabu. tuli ffenna. ensonga endala, jawaazu istimaalu alfidda alyasiira lilhaja, ono tukkirizibwa okukozesa siliva omutono lilhaja senga wabeerawo buki obwetaavu. thabata anna annabiya sallallahu alaihi wasallam kadaha inkasara fattakhadha makana shabi silsilata min fidda. nabbi sallallahu alaihi wasallam thabata anna kadihi nabiyi sallallahu alaihi wasallam, ekikopo kya nabbi inkasara kyakola ki? kyabongoka, nekifunaako okubongoka. fattakhadha makana shabi silsilatu min fidda, nabbi n'akozesa akantu akaki aka siliva omutono. tuli ffenna. ekyo ne kiraga nti omuntu akkirizibwa okukozesa ekintu bwe kibeera, bw'abeera n'ekyombo ekifaanaganako bwe kityo, okulaba nti azibikira ekiba kyonoonese mu ki? kiba kyonoonese ku ki? ku kintu kye kyakozesa mu kyondo, ku kyombo. tuli ffenna. naam. ensonga endala, tahrimu lisraf watabdhir,
omuntu akkirizibwa kudiibuuda bw'aba akozesa zaabu neki ne feeza ng'abakyala bwe twalabye, takkirizibwa mu mbeera ya kudiibuuda nga Allah bw'atugamba nti wala tusirifu innahu la yuhibbu almusirifin. mukyala bw'aba akozesa golodi era naye takola ki, tasukka kiki, tasukka kigero ekifaanana bwe kityo. maliriza poyinti eno esooka ambagamba nti ebyombo tetukkirizibwa bikozesa nga birimu zaabu neki, birimu zaabu neki, nga birimu zaabu ne feeza. tuli fena tugenze ku hukumu ennamula, tuli fena y'okukozesa istimal juludul maita, amaliba g'ebikoze eki, g'ebifudde byokka. tuli fena hukumu istimal juludul maita. julud ge maliba g'ebintu ebifudde byokka. obusiraamu bulamula butya okubikozesa? ekisookera ddala ikhtalafa alfuqaha, amanyi b'eddiini baayawukana fi hukumu alintifaau bijuludi almaita, ennamula y'okuganyulwa mu maliba g'ebifudde byokka. ekisookera ddala idha dubiga jildu almaita, senga eddiba ly'ekifudde kyokka linnyikibwa, fa innahu yutahhar wa yajuzu alintifaau bihi, liba litukudde era likkirizibwa okulikozesa. liba lyaki? ebifudde byokka nga biriibwa ennyama yaabyo. shariya erina ebisolo byekkiriza okubirya. kati ekisolo ekyo senga kifa kyokka, mayita ekifudde kyokka, eddiba lyakyo idha dubiga, senga linnyikibwa, ntegerekisi, liba limaze otukuzibwa era likkirizibwa okukola ki? okulikozesa. engatto zemwambala, omala kubuuza nti ekisolo kino kyemwakolamu engatto ani yakisala? idha dubiga al ihab, senga eddiba linnyikibwa, kwe kutukula kwalyo, era wayajuzu lintifaau bihi, tukkirizibwa olikozesa, kulituulako, kukolamu nsawo, kukolamu engatto, oba ntegerekisi, ekyo kikkirizibwa ku ebyo ebisolo ebikola ki? ebiriibwa mu shariya. naye ebisolo ebitaliibwa mu shariya tetukkirizibwa ate kukozesa maliba gaabyo kugaganyulwamu, nga bwe tugenda okulaba. oli awo otudde ku ddiba ly'embwa, kuba ekyo ekisolo tekiriibwa mu shariya. eddiba ly'embizzi, banawera bagamba embizzi terina ddiba, terina na ddiba, naye balirya. agwe olina experience, ojja tuyambako kubijja mu maaso, ogenda kunyambako ku bino ebijja. kaakati wuliriza musiraamu ebisolo ebikola ki? ebiriibwa senga kifa kyokka, eddiba lyalyo senga bamala olikola ki? okulinnyika muki? mutanale. tanale mu Luzungu, mu Luganda bakiyita batya? fika Ismaila gwe muzungu. senga bamala okulinnyika mu tanale, liba limaze okukola ki? ekyo ne kiraga nti likkirizibwa okukozesa fi libaas, mu kwambala, mu kwebika, oba n'emigaso emiki, ma lam yakun jirdi khinzil,
ebbanga lye limalanga eddiba eryo si lya mbizzi. Embizzi eddiba lyalyo teritukurizibwa kuba yo kennyini najisi. Enajisi tebagitukuza enajisi. Enajisi tekola ki? Tetukula. Kuba yo olede ki? Najisi. Kati jildi khinzir eddiba ly'embizzi lyo kennyini najisi. Enajisi tetukula. Tuli fenna amanyi bayawukana ku ddiba lya mbwa. Bahanafiya ne bagamba nti likkirizibwa ery'embwa bwe litukulizibwa, naye ate ery'embizzi ne beegatta ku bamanyi bonna nti lyo terikola ki? Teritukula kubanga lyo najisi. Enajisi yo tetukula. Oba ntegerekisi? Najisi tekola ki? Tetukula. Alika amabuuzo y'ekibuuzo. Senga omuntu asala ezzike mu bitooke, osaze ezzike mu biki? N'osanga nga wamezeewo nakati, wamezeewo doodo. Doodo oyo ali halaali ali haramu? Doodo avudde mu ki? Mu zzike liri. Yinza okusanga kidoodo nga kigimuse, oba muvuddemu obusigo bw'obutunda ne bumera. Akatunda ako kalamulwa katya? Ebyo byo bibeera halaali. Bibeera ki? Bibeera halaali. Bw'osanga doodo ng'avudde muli nogalya, tabeera najisi. Ebivudde oba ntegerekisi, kiringa era bw'olaba abantu bwe bakwata susu bwe bakola ekiro ne bamufuka ku biki? Ku bitooke. Bw'otagamba nti haramu ekitooke ekyo, n'ettooke liri haramu, gundi bameka abafuka ku bitooke byaffe? Oluusi nga tetuli nayo, n'akyama n'afukira ekitooke. Bameka nga omusulo baguteeka mu nsuku ne muvaamu ebikola ki? Ebigimusa, ne muvaamu doodo, ne muvaamu ejjobyo. Ogenza okulaba oliwo yasala ezzike we wavudde enswa, enseenene. Fakulu washrabu, ebyo lya kola ki? Tebiri haramu. Tegerekisi? Kubanga la aslu fil maakulaati, ekiri aslu halaali. Kwebyo ebiriibwa kubeera ki? Halaali. Ati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti idha dubiga al-ihab faqad tahura. Eddiba we linnyikibwa liba limaze okukola ki? Okutukula. Ma lam yakun, kano kwongereko, hadisi awo weekoma, naye kano kwongereko, ma lam yakun jildi khinzir, ebbanga lye limala nga si ddiba lyaki? Lyo teritukula. Kubanga embizzi yo najisi. Riwaya endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti aynama ihabin dubiga faqad tahura. Senga linnyikibwa liba limaze okukola ki? Okutukula. Kabula dibagi la yajuzu istimalu jildi almayita. Ebbanga lye bamala nga eddiba eryo tebannaba kulinnyika terikkirizibwa kukola ki? Kozesebwa. Liannahu najis bilmauti, ekirifudde okuba nti liri najisi bilmauti, nakukola ki? Nakufa kwakyo kyokka. Hurrimat alaikum almaitata waddamu walahmu alkhinzir, Allah abaziyizaako kiri haramu gye muli ebifudde byokka okubirya. Naye eddiba limala kukola ki? Kunnyikibwa okufuuka nti ki? Tukuvu. Wano njagala kubuuza ekibuuzo ekyokubiri. Tutera nnyo kiraba mu byalo
nange nakula nkiraba. Baddidde endiga bagisazeeko omukira ne bagujjako ne batandika otufumbirangako ne batandika okutuwanga eddagala bateeka mu nva. Ensolo weerinnamu basazeeko mukira. Mutera okulaba endiga bazisalako emikira, si bwe kiri? Olw'okuba zibeera neki n'amasavu amangi, esobole okulinnyirwa, esobole okuzaala. Kati ekyo kye basazeeko ekitundu nga yo nnamu, abaffe kikkirizibwa okuliibwa oba nedda? Kiri haramu okulya ekintu ekisaliddwa ku kisolo ekiramu nga tebannakisala n'okirya. Naye abantu babikozesa nnyo mu byalo. Munaye nanti omwana ajja kuwona olukusensi ne bafumbirako mu nva ne bateekamu. N'abalaalo bakikola. Abalaalo bakola ki? Balembeka omuki? Osika bayita kafeki? Kulasa nte. Ekyo tekikkirizibwa. Abalaalo olulimi lwabwe kulasa nte ne balembeka omuki? Omusaayi. Kati osanga eyo mu byalo abantu bagize, endiga bagisazeeko omukira, maama agiwanise jjajja mu nnyumba, agema abazzukulu olukusense bw'ateekako mu binyeebwa, bw'ateekako mu binjanjaalo, okwo kulya ekikoze eki? Ekiri mayita ekikoze eki? Ekifuddwe kyokka. Kubanga kiri tekinnakola ki? Tekinnafa, tekinnasalibwa. Emmoroka ekubye embuzi n'egikutulako okuki? Okugulu. Yonnamu ng'oga nti nfunye enva. Okugulu tekukola ki? Tekuliibwa. Era bw'okulya oba olidde ekikola ki? Ekifudde kyokka. Bamala kisala ne bakikutula amalookooli ne kifuuka ki? Halaali gye tuli. Tetukkirizibwa kulya bintu bisaliddwa ku bisolo nga biramu, oba ebivuddeko ku bisolo nga biki? Nga biramu. Tuli ffenna tugambye nti jiridul khinzir, eddiba lyaki? La yutahharu biddibaghin, teritukulizibwa na kulinnyika abadan. Haramu haramain. Bw'otalinnyika noga nti nalinnyise. Tuli ffenna inda jumhurul ulama, kigambo ky'abamanyi abasinga obungi. Lianna al-khinziru najisi al-aini, kubanga embizzi yo kennyini najisi, teriiko kantu kakkirizibwa nga kali halaali. Senga omuntu ategeera nti omusipi gwe yeesibye bagukola mu byenda bya mbizzi, okola otya? Togwambala. Togukola ki? Togwambala. Munayo gwe musipi era olaba engatta eyo ngumu nnyo, eddiba lyayo lya mbizzi. La. Tuli ffenna tetukkirizibwa kwambala bintu oba kukozesa bintu biva mu ddiba lyaki? Mu ddiba ery'embizzi. N'olw'ensonga eyo jiridul mayita qabla dibag, maliriza point eno nga mbagamba nti eddiba ly'ebintu ebifudde byokka nga tebinnaba kukola ki? Ng'eddiba eryo tebannaba kulitukuza, kulinnyika, liri haramu likozesa. Liri tukkirizibwa likozesa ba'da dibag, nga bamaze olikola ki? Okulinnyika. Wayajuzu istimaluhu, era okkirizibwa likola ki? Okulikozesa. Tuli ffenna. Amma juludul hayawanat, naye amaliba g'ebisolo allati dhukiyat bitadhkiyatin shar'iyya, agasaliddwa ku nsalo ey'obuki? Ey'obusiraamu. Fahiya tahira, goma ki? Matukuvu. Wala tahtaju ila dibagi, tegeetaaga kumala kunnyikibwa kasita bikola ki? Kasita bisalibwa. Tuli ffenna basiraamu
mubitegedde ebyo wate mbitegedde. Point esembayo hukum ala akil, okulya, wa shurub, nokukola ki, n'okunywa, fi aniyatil kuffar, mu byombo byabaki, mu byondo byabaki, byabatali baki, byabatali basiraamu. Okulya n'okunywa, n'oliira mu ntamu zaabwe, n'onywera mu bikopo byabwe. Ntegerekisi maama Jeni njazika ku ntamuyo ninaabako, oba n'okyala ne bakuweera mu sepiti. Eyo enamula eyo gye tugenda okwogerako tuli fenna. Ekisookera ddala al aslu anna aniyata al kuffara tahira wa yajuzu al akli wa shurbu fiha. Ekyo kikiri aslu, nti ebyombo byo bitukuvu okubiriiramu n'okukola ki, n'okubinywerwamu. Illa idha ulima, okujjako senga tutegeera, au ghalaba ala dhanni, oba ne tusuubira olusuubiro olukola ki, annaha mutanajjisa, nti ebintu bino bikyafu. Omusajja ono afumba embizzi agifumbira mu ntamu, ate mwampadde, awo tokkirizibwa, awo tokola ki. Hadithi ya Abi Tha'laba radiyallahu anhu, qultu ya Rasulallah, inna bi ardi qaumin ahli kitabi, ndi munsi erimu ba ahlu ki, ba ahlu kitabi, afana akulu fi aniyatihim, tuliire mu byombo byabwe, nywere oba ndye nga ndya mu byombo byabwe. Qala amma ma dhakarta annakum bi ardi ahli alkitabi fala taakulu fi aniyatihim, toliira mbiki illa alla tajidu ghayraha, okujjako ng'ofunye biki, nga tofunye biki, nga tofunye birala. Kitegeeza omuntu alina okwewala obutaliisibwa bikyafu, kwewala byombo byabwe, kubanga bayinza okuba bafumbiramu ebyabwe bwe bagattamu. Ntegerekisi okujjako ng'okakasizza nti omuntu ono tatabika biki, byakulya byabwe biri mu ntamu zino. Ono nno njagala kuyigirizaawo poyinti enkulu. Kathiru minna nataghafalu anha, tugigayalirira ey'okupangisa abantu abalina kampuni ezifumba ku mikolo. Si basiraamu, n'obapangisa kyokka nga entamu zakoze ku mukolo gwabwe gw'abatali basiraamu ne bafumbiramu, ate n'oleeta naawe n'ogattiramu banno, omala kakasa nti biki bitukuvu, babitukuza. Oba ntegerekisi, n'okola ki, n'oliiramu. Omuntu ajja oluusi ng'ennyonta emuluma, ewa neiba we si musiraamu, mpa ku mazzi, aga munayi taata siraaji, ebyaffe obimanyi, kino ekikopo agwe mpa, ate akulabudde. Oba ntegerekisi, bwakulabula bw'ati tokola ki, tonyweramu. Tuli ffenna basiraamu. N'olw'ensonga eyo ebyombo tumala kakasa butukuvu bwaki, bwabyo, nti abantu bano tebatabikamu bintu biki, bwe tuzuula nti batabikamu ebyabwe. Tuli ffenna tetukkirizibwa kukozesa ntamu zaabwe, bikopo byabwe, ebbanga lye bamala nga babikozesa mu nkola yaabwe ey'abatali baki. Bw'oba oyagala obikozesa olina kusooka kukola ki, kubikola ki, kubyoza, kubitukuza. Ayagala obikozesa alina sooka bikola ki, alina bitukuza. N'olw'ensonga eyo yajuzu istimaalu aniyatul kuffar idha kanat tahira. Maliriza in brief,
tokkirizibwa okukozesa ebyombo by'abantu abatali basiraamu idha kanat tahira, bwe bibeera nga biki, bwe bibeera nga bitukuvu. Ekyokubiri, yustahabu ghasluha, kiri sunna obyoza okubiyonja idha kana yukhsha annahum yastamilunaha, bwobanga otidde nti balabika babikola ki, babikozesa fil khamri, mu mwenge gwabwe, au luhum alkhinzir, bayinza okuba bafumbiddemu obunyama bwabwe buli bumutambuza gundi, au ghairuha min annajasat, oba n'ebirala ebiki ebikyafu. Kiri sunna, yustahabu, kyagalibwa osooka obikole ki, obyoze. Number 3, idha tayakkana almuslim taharatuha, singa omusiraamu akakasa obutukuvu bwabyo, jaza istimaluha min ghairi ghuslin inda kathiru min ahli alilm, okkirizibwa bikozesa nga tosoose bikola ki. Mulimu abantu bukakasa nti abantu bano tebanywa mwenge, tebalya ki, tebalya mbizi, abo gye bali abatali basiraamu, nga bagamba nze sirya mbizi, sinywa muki, sinywa mwenge. Awo okkirizibwa okukozesa ebyombo byabwe nga tosoose nabikola ki, tosoose kubyozi. Ekyokuna, idha alima au idha ulima najasatuha, senga tutegeera obukyafu bwabyo, fala yajuzu istimaluha, tetukkirizibwa bikozesa hatta tugsala wa tutahhar, tusanga byozebwa ne bitukuzibwa. Akasembayo, omuntu akkirizibwa naddala abavubuka okweyazika empale ya mukwano gwe atali musiraamu n'ogisaaliramu. Bange osangayo abavubuka, njezikaako mu mpale ya kabiri nagyendaga. Fe ab'emyaka gino tetukyeyazika byakwambala byetwambala byaffe, naye mmwe emyaka gyammwe abavubuka beeyazika pa ku jiini eyo, wendaga nina pate. Tokkirizibwa kujambala okujjako ng'ogimaze gikola ki, gitukuza. Omala gikola ki, kubanga ye takozesa maki, takozesa mazzi, amala okufuuyisa ng'ayambala. Bwagenda mu toyireti akala ate gwe ojambadde buki, bwambazi, n'otuuka okusaala ng'esswala z'osaala zikola ki. Kale mukkirize obudde bwe bampadde bwebwo n'omusomo gwe bampadde gwegwo, njagala kubakubiriza kwongera kusoma eddiini yaffe eno, tugisome n'okugiweesa ekiki, ekitiibwa, ate tukolere ennyo ku ebyo tukoze eki, bye tusomye, tubiyige. Ekirala n'akasembayo, abawalimu bammwe aba umma eno mubawulirizenga, mubawe ebitiibwa. Abavubuka b'omulembe guno mwewulira nnyo eryanyi erisukka ekkomo, ne mutuuka n'okutyoboola abawalimu ababasomesa, ne mubavvoola ku mitimbagano, ne mubavvoola ala almanabiri nga muyimiridde ku bituuti. Abawalimu baffe abatusomesa eddiini yaffe tubawe ebiki, ebitiibwa, temubakkakkanya. Teriyo imaani esukka irimu, teriyo imaani ebeera waggulu waki, wa irimu. Irimu ye kontrolinga imaani. Ati abawalimu baffe abatusomesa abamasheekhe mubawe ebiki, ebitiibwa, mubawulirize. Seeka bwakola ensobi, naye muntu tomusensebula, n'omujeregerera, n'otuuka n'okubuuza oba oyo yakima ky'e Madiina, naye ng'abuuza yakima ky'e Madiina ne Masaka teyasukkawo. Yabuuza waliwo naye yagenda e Madiina, mbu oyo naye khiriji.
naye nga ne Masaka Seeku Masaka Iziramiki teyakola ki teyasukka wabula yagiregerera. Omuwalimu yenna buli gwe muwalimu gwe mulaba abali wano n'abatali wano bantu abasobola okukola ensobi. Teriyo muwalimu nga malayika. Era bw'ona osuubira nti olina seekawo nti ye tasobya, wagwadde ekigo n'ogwa mu kinnya kya fuuti 8. Buli seeka yenna atanwa, buli seeka yenna asobola okusobya. Oluusi asobola n'okulaba hadisi ye n'aba nga agitegedde buki bulala, naye tekitegeeza nti olw'okuba ne seeka waagitegeera bulala nti olwo kitegeeza kufiisa ono. Kale oyo naye mpulira mbu ali ku ddaala mbu lya dokita, mbu alina masters. Kale olaba omuntu okutuuka ku ddaala lya PhD aba nno gyayise. Research tewandiikibwa, research si ya muzannyo. Kye bayita research okugiisa si bya kuseereza, si bino ebyammwe ebya Google. Research okugiwandiika kintu si kiki. Mulekenga kukakkanya bantu beewaddeyo kukuŋŋaanya irimu na kugisoma, olw'okuba olabye afunye obutakkaanya n'omuki n'omuwalimu. Ekyokubiri, ffe bamusitamiwu, ffe bamusitamiwu twejje mu ntalo z'abaki z'abawalimu, tuziviiremu ddala totale tezitukwatako. Tugenda ne tubeera abantu abakumamu omuliro. Nze bukyenkya nga ndi ne Seeka Ismail oli tusisinkanye mu ddalasa nga tuseka nga twegude n'ebifuba, naye ate ggwe oli ku kimu ki mpalaniraako. Nze ndi tiimu Ismaila, nze ndi tiimu gundi, nze ndi tiimu Seeka gundi. Kaifu hadha? Ffe bamusitamiwu twejje mu ntalo z'abaki z'abawalimu tezitukwatako. Weewuliriza asomye bujulizi, bw'oba oyagala okumatira kyasomye kibuuzeeko baseeka abawerako. Kino kiri kitya? Kiri kyogende ng'obuuza bamaseeka abaki ab'enjawulo osobole okufuna ekiki ekituufu. Tosoma ku seeka omu tamanyi byonna. Teriyo seeka amanyi byonna, taliyo, takulimbanga. Buli omu alina obukugu bwe buli. Waliyo abalungi mu akiida, mu nzikiriza, mu tawhidi nga balungi. Waliyo abalungi mu hadisi. Waliyo abalungi fi kitabul buyuu, mu byokutunda, mu byokugula. Waliyo abalungi mu byamaka, mu bya famire. Teriyo amanyi byonna bitaliyo. Era bw'olaba nga seeka nga agamba nti byonna bimanyi, aliko ekikyamu ku bwongo. Baseeka baffe tubawe ebitiibwa. Ndabye wano Seeka Isa Kakembo, lwakuba abantu tebamanyi. Naye abo abasajja twali badde ate ffe tuwuliriza buwuliriza. Abasajja banyiikivu mu ddiini, tubasomeko, tubawulirize. Ntegerekese abo bamaseeka baffe bakulu, Baseeka Kasimu Kiyingi, basajja banyiikivu bawandiisa ebitabo by'eddiini mu Luwarabu lwennyini ne bahakkaka ebitabo by'abawalimu abanene. Mubawe levo yaabwe mwirimu. Naye ogenda okulaba abavubuka ffe tukyamuka, tumanyi bano abafa ab'emyaka gyaffe bangiwadde omuliro. So ebyo njagadde kubibalamira nga ndi wano Masaka. Ekirala ekisembayo, mukuume nnyo obukulembeze bwaffe buleme kubeera mu biki bituli. Teriyo umejja kutambula nga terina buki bukulembeze. Obukulembeze mubuwulirize, mutambule nabwo, busobole otukumaakuma, sobole okubeera ekimu. Bannaye enjawukana zituzza emabeka, enjawukana zifiiriza abasiraamu, enjawukana zifiiriza development, enjawukana zireeta ebizibu bingi.
mulaba emizikiti gyaffe gigenda gitugendako mpolampola. William yagenda bwetyo, takuwa yiye egenze, emivuyo egiriwo mugiraba. Banaye mukuume empisa, mukuume obumu, mubeere bakakamu, mubeeremu abantu abawuliriza, muleme kwefuula ba kitalo. Tuli fenna ebigambo ebyo njagadde okubibalamira mubitwale nga bikulu. Nyinza okuba byogedde sinze ensanyo bibagamba, naye kampaganye mbibagambe kubanga abalala bayinza obutabibagamba. Bavubuka tubeere n'empisa, temutyobola bamaseeka, temutyobola bawalimu. Bw'aba asobezza balina engolola gye bamugololamu. Nina kugolola nsobi ate sigolola nsobi ate nakuvuma. Seeka akoze ensobi, mfo kyokugolola ensobi ate n'ovuma seeka, n'omuvuma obumpi, n'omuvuma gyasula nga bwakyali mbupangi. Kati ebyo bikwatagana biti ate n'okugolola ensobi. Nze njagala kutereeza nsobi, gye nina okukola ki? Okutereeza. Ate omuntu mwagaza ki? Kikulu akasajja ako kampi. Kati bikwatagana biti. Bane tutereeze ebintu bino. So ebyo njagadde kubibagamba nga ndi wano Masaka, era nsaba Allah abibaweeko obujulizi nti nabibagamba. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bangambe ebibuuzo nga bisatu tumalirize.